Mwebale egyo gyonna gye mutuusizaako engalo. Mukama Katonda abakuumye atya, kansuubire nti abakuumye bulungi. Nze Muzungu David owa Muzungu David Kadongo Kamo Music Analyst ku Facebook, YouTube ne TikTok. Bantu bange mbasaba nti mutuyambe mu subscribinga ku channel naffe kulenga channel endala bwe ziri, commentinga ekyo kyoyagala tuberenga twogerako oba ekimu ku ekyo kyotegedde mu program, sharinga ku Facebook nayo tu following, likinga, commentinga, sharinga, era kyekimu ne ku TikTok commentinga, likinga, sharinga, followinga. Nze Muzungu David buli wamu ku social media platforms ezo esatu kwenkolera emirimu gyange. Emboozi ya Kadongo Kamo Music Library History Center awo oba otuuse ku nsonga ya music, abeetaaga ennyimba ezo eza Kadongo Kamo osobola okubeera ng'ojja ontuukirire, osobola okubeera ng'ozifuna. Oyagala maziika, oyagala concerts ez'edda, ebyo byonna obeera nga osobola okubifuna nange Muzungu David Kadongo Kamo Music Analyst. Kadongo Kamo Heritage Center and Music Hall of Fame osobola otusanga ku Kadongo Kamo music.org. eyo ye website yaffe. Tuli mu gizimba, oba oliawo eyinza okubeera ne tofaali eddala yeyinza okubeera nga egatta ku kisaawe kyaffe kino eky'okuyimba. Kale nkusaba nti weerekereze. Kikaya College and Vocational School awo baliwo ko bya kusoma, obasanga ali ku 7 badde ne boarding basomesa arts ne sciences. Kalina pub ekyengera abo bakusanyusa bulamu. Gwe ayina ekyokunya kyonna kye weetaaga, owulira ng'ewaka wakutamye, munaakutamye, oba oyagala genda omusanyuseeko mutwale awo. Oyagala asanyusa mubiri, oyagala asanyusa bulamu, ku Kalina pub ekyengera wogenda okubeera nga osanyukira. Abagala emipiira gino egya Euro mugende gye giri kati. Emipiira gye giriko tiimu ziri mu kuwutula zine waazo. Kale gendawo N&M Express Talazo Masters, abo bali ku byakuyoyota bijja kuyoyota bisenge mayumba, osobola okubeera nga obatuukirira. Ekyo kyonna kyoyagala bagenda kikukolera nga bw'oyagala. Kale nabo batuukirire, bajja kubeera nga balina kye bakugattako. Kale bwe tutyo tugenda kubeera nga tutambula n'enteekateeka, naye nga mu kusooka kwa byonna njagala neebazeeko baganda baffe mwenna aba Kadongo Kamo. Ko obeera oli muyimbi, oli muwagizi, producer, oli mutegesi wa bivvulu, oba ekintu kyonna kyoli oli muweereza wa ku mpewo, mwebale nnyo, mwebalire ddala okubeera nga mwerekereza okubeera nga mugatta ku kisaawe kyaffe kino ekya Kadongo Kamo. Omwezi gw'okutaano n'omwezi gw'omukaaga tubeera mu kujjukira baganda baffe abatugendako, abantu abakola ekyamaanyi ennyo mu kisaawe kino, naddala abasajja aba Music Triangle. Abasajja aba Music Triangle batugendako, ababiri bagenda mu 1997, omu n'agenda mu 2007. Music Triangle yali ekolebwa abantu baali basatu, mwalimu omuzira Mamba Livingstone Kasozi yafanga 19 omwezi ogwokutaano 1997, yafiira ali ku Busabala Nursing Home, bwatyo nga 21 n'aziikibwa wali ekyabbogo mu Buddu. Livingstone Kasozi ajjukirwa nnyo ku lw'ebintu bingi, nti abantu yasooka okuleeta enteekateeka eyo okubeera nga abantu singa omuyimbi aba afudde nti basobola okubeerawo ne bakuba endongo, naye nga ekyo kyali kyakolebwa dda mu baganda baffe bano ab'engoma. Mwambala we yafa baali bakikola dda, so ekyo kyekyasookera ddala enewaffe mu kisaawe kya Kadongo Kamo. Livingstone Kasozi ng'afudde ekiro kyanga 2 basula bakuba endongo wali ekyabbogo mu Buddu. Abayimbi bangi baliwo.
Livingstone Kasozi ye yaleka abaana baali babiri abamanyibwa Sematimba Regan yali ow'ebiri ekitundu ne Nansobuga Diana yali akunuukiriza emyaka 7 kwosa n'oli gwe baateeka mu kiraamo Serwanga era oluvannyuma oyo yamala n'akomawo naye ewaka waali kati abaana baali 3 obudde buno. Tujjukira nti nga wayiseewo ennaku 21 ne muganda waffe mukwano gwaffe mukoddomi waffe buli kimu Ssaalongo Herman Ssemakula basudde naye bw'atyo yatugendako mu kiro ekyanga 11 omwezi ogw'omukaaga omwaka 1997 naye yatugendako yafiira wali Ekabaale Bugonzi bw'atyo awo yasiza omuka ogw'enkomerero oluvannyuma okugwa ku kabenje ne banne be yali nabo mu motoka naye nga mu kabenje ako babusulwa bakosebwa naye nga omuku oyo gwe yagenda naye yali Nakayiza Fiona muto wa senior woman Irene Nakito era nga yali mukyala wa Fred Mbalire Katetei naye mu kabenje ako yafiiramu naye ye teyafiirawo yafa oluvannyuma lw'ennaku 9 bw'atyo yava mu bulamu bw'ensi eno n'aziikibwa ali e Namayumba Kikubampanga Buwe mu maka ga Joseph Kawooya. So bw'atyo Mugave naye n'atuva ku maaso era naye omukolo guli ogwatandikibwawo ewa Livingstone Kasozi newe nayo bagukolerayo ogw'okubeera nga bakuba endongo endongo nga 12 kiro kya nga 12 endongo yakubwa. Then ne muganda waffe Prince Job Kafeero naye yatugendako wano mu 2007 ennaku z'omwezi nga 17 ogw'okutaano omwaka 2007 mbadde nakyogedde naye era ndowooza si nsobi wenkyongerezaako bw'atyo Prince Job Kafeero naye n'atugendako era enteekateeka ezo zakolebwa ku kalenda ekiro kyanga 17 bagenda ku kalenda okubeera nga bamusabira kwosa n'endongo okubeera nga evuga. Abayimbi ab'enjawulo baaliwo ne babeera nga banyanyagiza olukoba nga we bakungubagira muganda waabwe. So omwezi ogw'okutaano n'ogw'omukaaga tubadde mu nteekateeka ey'okubeera nga tujjukira baganda baffe abo abaatuvaako. Twatandikira Nkokonjeru ewa Prince Job Kafeero naye omukolo ogwo twasookera wano ku St Agnes Church Catholic Church wano e Makindye twasooka omusabira era twaliwo n'omukulembeze His Excellency Bobby Wine endi wa mukisa nti munaye kwolwo nafuna ku mafuta ge twaliwo ne Lord Fred Sebata kwosa Banakatemba ab'enjawulo abaaliwo ku lunaku olwo nga tujjukira oba okusabira muganda waffe bwe twavaawo ne tugenda Enkokonjeru. Enkokonjeru enkuba yali mpitirivu naye tekyagaana Banakyagwe kubeera nga bajja okubeera nga bajjukira omwana waabwe. Endongo yanyanyagira paka eyo mu kiro nga bukya Suna Ben ye yakeesa nga kuba endongo y'ebinyanyanyanya naye nga nebaza abo bonna abeerekereza ku nkuba eyo yonna eyaliwo okubeera nga bagenda Enkokonjeru okubeera nga bajjukira muganda waffe Prince Job Kafeero. Bwe tutyo we twava Enkokonjeru waayitawo olunaku lwali lumu olwali olunaku olwokubiri ne tubeera ku Vox Lounge Paya Gardens enaakulabye nga tujjukira Livingstone Kasozi yali awezeza emyaka 27 bukyanga atuvaako. Bategeezeza nti yafanga 19 omwezi ogw'okutaano 1997. So twali awo ku Vox era nebaza abayimbi abaatukulemberamu naddala abakagwirawo live band. Kagwirawo mbeagala nnyo olw'ensonga nti bakolaganika nabo then n'ekirala nti
tukubira endongo yaffe eri era zijjukira last year William Kibuka etwali mu kifo ekyo kyennyini yabagamba nti eno y'endongo yaffe eyaddala naye ffe tuyinza okubanga ffe twasesetuka ne tujja ne tugoba ebivuga bino ebizungu naye nti singa twalemera ku ndongo yaffe oba oliawo yandibadde nga egira. Mwami Nsereko Musa weebale nnyo weebalire eddala bwo nojja nobeera naffe. Kayovu yakulemberamu abakagwirawo live band Emmanuel Sekidde yajja n'akuba omunaje Muyomba Lawrence naye yaliwo, Yiga Moses yaliwo, Mawanda Richard yaliwo n'abalala abaaliwo mu kubeera nga tukuba endongo okujjukira Livingstone Kasozi. Era nsaba abategeka ebintu bino ti abantu bano tubajjukire. Si bano bokka, abayimbi bangi nnyo betulina okubeera nga tukola ki nga tujjukira, at least tufunewo enteekateeka mu buli mwaka nga enteekateeka eyo ejja negatta abayimbi abo. Waliwo ne omwami ye mwagazi wa music Mwami Sesaz yaliwo naye n'atukookeramu kuzimu ku nnyimba za Kasozi okusinga oluyimba muka kitange. Kale bwe tutyo wano jjo juzi nga mwenda mu bitundu bye Buddu ku Laston Gardens ekijabwemi yaliyo okujjukira Ssalongo Hamani Ssemakula Basudde naye nga bwe yali awezeza emyaka 27 bukyanga atuva ku maaso. Era endongo eyo yali awo bangamba taana saasobola kubeerayo bingi nti nali nakava Masaka nga nkooye ate nalinamu challenges ng'omuntu saasobola kubeera nga mbeerayo mu kujjukira Ssalongo Hamani Basudde naye nebaza muganda wange Abanike ne Muzeyi Kamadi nti baali bampaako ku updates ku bintu ebyali mu bitundu bye Buddu. Mwebale nnyo mwebalire ddala bana Buddu mwenna abeerekereza ne mugenda okubeerawo nga tujjukira Saabayimbi Ssalongo Hamani Ssemakula Basudde. Abayimbi ab'enjawulo mwenna abaaliyo mwebale nnyo mwebalire ddala tukole nga bwe tutyo tukwatire wamu. Then enkeera nga 11 lwali lwakubiri bagenda mu maka g'omugenzi wali Bubondo ne bamusabira. Lwaki kyakolebwa bwe kityo nti bagenda okiraba nti olunaku olwokubiri lwandibadde olunaku lwanga 11 lwali lwakubanga lwakubiri ate ejjukira endongo yaffe eno ebiseera ebisinga e Uganda etambula nnyo okuva Friday, Saturday ne Sunday. Wano mu midweek abantu baba bali ku mirimu gyabwe. Kale yensonga lwaki baasikamu kubanga nalaba bangi nga bagamba lwaki bamujjukidde leero nga mwenda so nga si lwe yafa. No kyali lwa nsonga eyo nti baali baagala kusikako baganda baffe abaali mu gundi mu holiday ya weekend be baayagala bagire naye nga okusaba kwaliyo era abantu bangi bajjumbira okubeera nga balamaga ewa Ssalongo Hamani Ssemakula Basudde ne bamujjukira. Kale baganda bange bwe kityo bwe kyali naye nga mwebale nnyo mwebalire ddala abeerekereza naye nga nsaba nti abagezaako okubeera nga balumirirwa music tufunengayo olunaku lumu wakiri mu mwaka tujjukire baganda baffe bonna abaatugendako abayimbi. Ennyimba balina nnyingi nga kyensuubira nti ne tuba tutandiise ku makya tusobola okuzibya nga teziwo n'omuntu ne baba bakubayo ennyimba ze bbiri tetusobola kubanga tubamalawo. Kale ng'eyo nvuddeyo bagamba nti Kikaya College and Vocational School be bateeka mu ssente kalina pub ekyengera abo bakugamba nti genda osanyuse ku bulamu genda osanyuse ku mubiri genda ofuna amaka ag'okubiri okuva kwago ag'ewaka N&M Express Talazo Masters abo bali mu byakuyooyo tabijja kosa n'ebisenge byaffe gwe oyagala kutereza kiyungu kinaabiro kabuyonjo abo abantu bawe omulimo embalaza basobola ozikola zi shed masomero malwaliro n'ebintu ebyo oyagala kutona nti omuntu osobola omutonera emmotoka nekeera nevaawo agamba nti katugende tukole talazo mukolere talazo oba ngenda mukolera mabo
pozi bano abamu Lubigi nga be bayiseeyo maybe be bayinza okyonoona naye nga abo bakola mulimu ogwo. St Michael Educational Center bali wali Ekiwanga Mukono bali ku byakusomesa. Kale emboozi ya Kadongo Kamu Music Library and History Center basangibwa Kasubi ku basooka kwa Vula Stage ku bya music. Kati gwe osobola oku followinga, osobola oku subscribinga, osobola oku likinga, osobola oku commentinga, osobola oku sharinga ebintu bino bye tukola ku YouTube, Facebook ne TikTok. Naye mbasaba aba viewinga programs zaffe ku YouTube mututeekemu ko kumaanyi nga mu subscribinga, mu commentinga, mu sharinga. Kiba kindaga nti kyenkola oba oliawo ndina okubeera nga nteekamu amaanyi ate wondaga kyoyagala njogereko ekyo kimpaliriza olunaku olulala ate okubeera nga nzija. Kale bwe tutyo emabegaawo tubadde Kalimiira eyo Nabigasa mu district y'Ekyotera mukola ku muganda waffe Geoffrey Mukungu Malaika. Ngenda kusooka neebaze buli omu eyatoola ekikumi kye ku nteekateeka ey'okubanga tutereeza ekijja kya Geoffrey Mukungu Malaika. Yatufaako omwaka gwa 2022 mukadde yatunyumiza emboozi yali mpitirivu ekwata ku Geoffrey Mukungu Malaika n'enfaaye era mukadde yali yatukubiriza nti baana bange mbasaba woba ofunye omuntu wo beera n'oyo naye obulwadde gye buli era butta. Nti Geoffrey Mukungu Malaika yagenda okufa ng'ekimu ku bintu enjiri gye yali atambuza ng'akubiriza bantu kubeera nga beewala kigambo bwenzi. Nti beera kwoyo nti Mukungu ku bikyala bye yalinga nabyo nga binyirira bitiba byalina ekkolo nti mu budde buli obw'okulwala talinaawo mukyala yadde n'ogu yava Kampala kugenda kujjanjaba Geoffrey Mukungu Malaika okujjako ye mukadde ye yajjanjaba mutabanyiwe pozi ne noono mutabanyi wa Mukungu firstborn Magala tiyalinga amutyanga amuyita n'oli omusajja kubanga nti obulwadde bwaluma kubanga mukadde yatugamba nti obulwadde bwakwatanga Mukungu nga bwe balukute kagalo kano kayinza omulumire essaawa nga 2 n'atakula akagalo kano tiwaabanga lukutte kagere n'atakula akagere ako okumala ssaawa nga 2 okutoosa we janaawulira nti bukakanye ate nga tebukomaawo busobola n'okuvaawo ne bukkirira ne bukwatako ebunaayira ne bukwata ku mutaka n'akaaba ng'akaaba ekyo era mukadde yatukuutira. Naye nga neebaza abafamire mwebale kubanga mutulabirira ebitatambula bulungi mujja tusonyiwa naffe tuli bantu kubanga tomanya kubanga oyinza ogamba nti munayi twavaayo bulungi naye ng'oba oliawo waliwo ekitatambula bulungi naye nga ffe ekyatuleeta eyo kubeera nga tukola muganda waffe Geoffrey Mukungu Malaika. Era mbasaba baganda baffe n'abalala bangi tugenda kubeera nga tujja kati tulina programu ya Francis Bukenya, tulina programu ya Salongo Kiwanuka Fine yakuyimbira Fine wakulikayo okusoma ne Moses Balongo. Tugenda kujja mu zi families zino naye tusaba nti we tuba tuzze mutuyise bulungi tukwatire wamu kubanga naffe gye tuva ewaffe tulinayo ebijja naye lwakuba tulumirirwa baganda baffe bano naye abasinga okutegeera kike yali abagasa oyo omugenzi. So tubasaba nti ebintu ebimu nammwe mwenyigiremu tubeere nga tutambula muleme kutulabanga ba lugezigezi nti bakoze olugezigezi ne baleeta ku muntu waffe. Kale kyekyo kyensaba mwami Akileo Kiwanda ebintu bino munnaye wabuuza nti ekijja olaba kyakoleddwa mikwano gya Muzungu David ng'obuuza mikwano gya Muzungu David bebaliwa munange be bantu abaagala Kadongo Kamu be bantu abangoberera bangi balina endowooza nti oba sente twaweebwa omutitimbe gwa sente okuva mu gavumenti oba ebitongole ebyenjawulo nti byatuwa sente okubeera nga tukola ebijja ebyo. Nedda munnange bantu sekinnoomu nga namwe muli eyo bantu sekinnoomu ow'akanaana ow'omutwalo ow'ebiri ow'essatu ndowooza mukyala Jack Kizito omuyimbi wa Kadongo Kamu omukyala ye yasobola otuwaayo emitwalo 2
so temulimu nti oba gavumenti bino tebimanyi, babimanyi naye tebaagala bitegeera. So eyo enteekateeka nnyongera okwebaza baganda baffe mwenna abaasobola otukwatizaako, era nsaba nammwe abagamba nti Kadongo Kamu mumwagala, bano baganda baffe. Nali ne Lord Fred Sebatamu kusabira Prince Job Kafeero ku St Agnes, yagamba nti kituufu bali bubi bano, naye ate waliwo n'abamu nga n'ebijja byabwe tebikyamanyiddwa webiri, nga oba oliawo byagenda ne mukoka. Kituufu nze nfunye omukisa ntambuddeko aw'enjawulo, naye nsaba tukolaganire wamu, tugenda kubalinyirira nnyo nga tukola ki, tuyonjeeko baganda baffe. Nammwe abayimbi bano baali baganda bamwe mwakolanga nabo, tusaba nti tukolaganire wamu okubeera nga tukola emirimu gino, oba oliawo tusobole okubeera nga tugusa emirimu gino egya Kadongo Kamu. Kadongo Kamu awoomere n'oyo omwana agenda okujja mu myaka egyo egyedda. Mwami Kasaga Emmanuel nga nkyali ku mpewo eyo yenna amwebazeeko, nsaba nange nsiime ku Mwami Kasaga olw'omulimu omunene gwe yatukolera. Mwami Kasaga oyo abeera Lwengo, olugendo luliwo luwanvu okutuuka e Kalimiira, namukubira essimu n'agenda e Kalimiira ew'omugenzi Geoffrey Mukungu Malayika, nakuba ebifaananyi nankwatya akavidiyo ako ke nasooka obbaweereza, kubanga ng'ebijja bimaze okukolebwa, naye nga ngezezaako okulinking up ne Mwami Kiwanda ne tulemagana okubanga abimpeereza, naye yateekamu obudde bwe najja n'agenda n'akuba ebifaananyi n'abimpeereza, ne mbibateerayo ne mulaba update. Era ne twali tukola ebijja ebyo, Mwami Kasaga yeesitula okuva e Lwengo najja paka e Kalimiira. Ndowooza ne breakfast ya tusavinga breakfast yali bbiiru ye. Mwami Kasaga yajja n'atukolamu omulimu. Be baali abaana ba Geoffrey Mukungu Malayika mu ndongo mu Sseggwanga Gita Singers. So yajja ebyuma ebiwagala ebyawagala byali bibye yabireeta, ye yaleeta ebyuma ne tuwagala ekijja ne tukimaaliriza, then oluvannyuma ne tukizuula nti muzzukulu wa Geoffrey Mukungu Malayika, omwana w'amagala omusibe, tasoma, era kubanga natwala obuvunaanyizibwa ku makya nga mpulidde bazuukusa bano abalala bagende ku ssomero, naye ono owaawono omusibe ye tebamufaako. Twatuuka ku Monday teyasoma, Tuesday teyasoma, ne ku lunaku lwokusatu kwe kubabuuza ne baŋŋamba nti oyo ebyetaago bye tebinabaafunibwa. Era bw'atyo Mwami Kasaga Emmanuel n'agamba nti ye agenda kusasula fiizi z'oyo omwana, era n'abeerako ne ssente ze yakola ki, ze yali alekedde famire ku nteekateeka bafune ebitabo n'ezimu ez'oku ssomero. So muganda waffe Kasaga Emmanuel n'akola omulimu ogwo, era n'ansuubiza okubeera nga addayo agende ku ssomero, kubanga namugamba addiiringe n'essomero. Kyo kituufu. Mwami Kasaga weebale nnyo, weebalire ddala okuyamba Geoffrey Mukungu Junior. Ne ndooza ku lwa Mukama bannaye abantu be twakola nabo tulemenga kubeerabira. So Mwami Kasaga weebale nnyo, weebalire ddala. Nammwe abafamire bino tubikola lwa kwagala, naye naffe oba oliawo tulina obuvunaanyizibwa. So we tuba tuzze nti kati ng'oyo omwami we yavaayo, tusaba tukwataganire wamu omwana oyo asome, kubanga omuzzukulu wa Mukungu ayina rights ez'okusoma. Tulabirire omwana oyo okutuusa oba kitaawe waalituuka okubeera nga ava, tukwatire wamu. Ate sigamba nti tulekerani, tulekere Gondi Kasaga yekka oba muzungu oba ki. Ffenna oli mwana wammwe, era ojja kwesanga nga n'ebisinga ebingi ayinza bikolera mmwe, so si ffe. So ebyo bye bimu ku bigambo byange. Naye nga mbagamba nti musubscribinge, mufollowinge, then mwabaagala okulanga bizinesi zammwe mbasaba mujje mulangire ku page eno, mulangire ku akaunti eno. Oba oliawo mulina kye mujjawo kubanga mutugasseeko. Abayimbi mujje interviews egitayiiyo mujje tukube. Kale nze Muzungu David, mwebale nnyo, mwebale.